kama wange NUP ensalawo gye yasalawo y'amaanyi nnyo. Twafuuka musota guli mu ntamu. Bw'ogukuba ojja kwasa entamu. Bw'ogulekamu tojja kufuna w'ofumbira. Nyabula singa omulamuzi oyo yajja wano eWambogo n'aweerawo ensala. Ne balyoka bamukuba olwogo. Ne bamutegeeza nti ebyo by'osaze bya mancoolo. Era mukama wange nze saafunamu kutya wadde n'akatono. Ebyo ebyayogerwa kyalinga akamyu bwe kafuuyira oluwa nga kalufuuyira empologoma. Teyinza kwenyeenya namu wadde. Era omutontomino gy'atontoma n'agamba nti abalonda Nalukola bakyali balamu. Ne bwe tuba baakukaddamu era tusobola okubafufugaza nabo ne beewuunya. Era nze neewuunya mwannyina w'abeebuzi. Alowooza mbu asobola ffe otutiisatiisa. Kale nze nkubuulira mwannyina w'Awalumbe ne bw'agenda ng'aleekaana amazima tasobola tulemesa kuwoomerwa ttooke lyaffe. Ffe abaatulonda baatulonda. Yeffe abeeno yeffe bannyini ate ng'ekikulu ekinene nnyo yeffe ab'NUP. Mr. President kankubuulira amazima NUP yafufugaza. Yeffe abagamba teri agamba. Mr. President yombadde nkututteyo butwazi kako kampwanki naye ng'ensonga enkulu eri bweti. NUP kye kibiina ky'ebyobufuzi ekigenda okukolera Munnayuganda ave mu mbeera ey'okuluma obujiji agende mu kwesiima. Yeffe abalina enguudo zammwe, yeffe abalina enguudo z'eggaali y'omukka, yeffe abalina eggaali z'omukka zino, yeffe abalina obujjanjabi bw'eggwanga lino, yeffe abalina amazzi amayonjo, yeffe abalina ebyenjigiriza eby'ensonga. NUP gye mbagamba yeffe abalina ebyenfuna eby'ensonga ebigenda okuleetera omwana w'omuntu okuva mu bwavu agende mu mbeera ennungi. Yeffe abalina enteekateeka omu egenda okubawa obukugu basobole okwetandikirangawo emirimu, bave mu buyinike obw'okusabirizanga namukadde abalimbalimba. Ogamba otya bannakawempe abasukka mu mitwalo 20 nkinna emiruka gino 9 mb'ogenda okugamba mb'obaleetedde miliyoni 10 mumuluka nga kawempe wano guno otuwoote miliyoni 10 ate nga nazo otulimbalimba tezirina we zirabika. Ababbi bonge be basooka ozitwala. NUP tayagala bukenuzi, tayagala bubbi. Bannange njagala okubagamba olwaleero tutandise mu mbeera entonotono mu busobozi bwaffe obwo obutono nga n'entebe tugituddemu makiikakiika naye tubaleetedde eddwaliro. Eddwaliro lino lirina services tezirigenda okubawa nga za bwereere. Wajja kubaawo services zemugenda okufuna ku kasente akatonotono. Ekikyamya enkoko ekyensuti kuba muyonjo mutono. Naye katutandikire wano tubalageko nti bwe munaza pulezidenti waffe n'atuula ku ntebe gye baamunyagako luli tugenda bawa obuweereza obulungi bannayuganda. Bino tubisobola okubikola ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga bassebo ne bannyabo. Mukama wange pulezidenti nze soogera mbu olw'okuba nnina eddembe ly'okwogera. Mazima nze ntera kwogera olw'okuba mba nnina ebyokwogera. Mukama wange pulezidenti nkyalina ebyokwogera naye akaseera tekamala bitegeke. Amazima pulezidenti nze njogera nze yafaanana jjajjange Sheikh Alifani Kiyaga. Alina ne yayogera ku mukolo ne bamuwa n'omukyala. Akaseera kano sebo pulezidenti nsaba okutegeeza tujja kowoolanga abantu b'ekitundu kino bawa obujjanjabi emirundi mingi naye ebirala tujja byogera. Mu kiseera kino nsaba onzikirize nkukoowoole ssebo n'obwetoowaze obungi ojja oyogereko eri abantu. My kingdom court.
bakulembeze bannaffe leader of opposition ababakabo bonna secretary general waffe bakulembeze bannaffe abakulembeze b'omu kitundu mwenna ne aliko ne banno bweyagaliza basebo ne bannyabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikiriza nange omukisa guno gwewole nkukulise olugendo olutukuvu lw'obaddeko tulikuleyo ddala era sebo nga bw'onnyonnyodde mbadde mbiraba n'ebiranga mbirengera wootabadde balowooza nti bakulivudde naye beerimba kubanga era sebo wootabadde ekibiina kyaffe kya Naggwano kyazzemu ne kimpa ekisanja ekirala era siwanze president wa NUP omujjuvu mpozi nga ndekuli era abo bagamba nti bakulivudde obwesige bannakawempe bakuyina ekya Naggwano bwe kikuyinamu kyekyokka kye weetaaga okusigala ng'otukulembera era ng'okulembera abantu b'ekawempe. Abantu b'ekawempe bakulaza obwesige era nkakasa kiboogera bakyogera n'obuvumu era bakitegeeza. Nzikiriza sebo nkwebaze olw'omulimu guno. Otusanyudde nnyo. Ffenno twali twewaana era nga tusuubiza abantu nti omubaka gwe tufunye alinga Ssejjirinya yennyini amusingako Justin Mutabo n'Alusungu. Sebo tukoze bulungi nnyo. Abantu b'ekawempe wabibagambanga nga bo bagamba ebintu ebyo byonna byonna ojja bikola ng'entandikwa nga bo bamanyi kusuubiza era kati balowooza wano otuukiriza. Naye nze kino sebo nkirabanga kisuubizo kuba ku mboozi ze tubadde tunyumya naawe twakkaanya nti abantu be tukulembera mu busobozi bwaffe obutono bye tukola tubikole singa bye tusuubiza wabula nga example y'ebyo bye tusobola okukola era bye tuteekateeka okukola singa batukwasa obuyinza bw'eggwanga mu bujjuvu. Basebo ne bannyabo gyetukuddeko twabadde twetoola eggwanga twabaddeko mu mambuka naye twabadde etteeso eyo. Etteeso bababbako ente zaabwe ze babalirira okuba mu nte bukadde 3. Ekyo kye kimu ne Mwakyoli kye kimu ne wane Buganda Eruweero ne walala wangi nnyo. Naye babadde basuubizibwa okumala emyaka 40. Uganda erina ssente, Uganda ngagga. Nti ssente ze batusolooza muzimala era abo bonna bonna abanyigiriziddwa n'okulaakulanya ensi yaffe naye kubanga ssente zibbibwa bubbibu. So bwe twagenze etteeso ne tusayininga endagaano nabo nti ddala bye twogera tetubyogera bwogezi wabula tugenda bituukiriza era ne tubalaga n'engeri gye tugenda bituukiriza kuba ssente eggwanga liziina. Naye ate ne tukolayo akabonero akalala si kakutuukiriza wabula kakusuubiza ne tubawayo ente tonotono. Of course mwalabye Mukula n'Amongo nga banyiize nnyo bagamba lwaki mutulabisa. Kati ku kisuubizo kyaffe eky'obujjanjabi obulungi n'okuddaabula amalwaliro kino basebo ne bannyabo mukatwale ng'akabonero k'ebyo bye tupulaninga okukola era bye tugenda okukola nga mutukwasiza obukulembeze. Sebo nalukono tukoze bulungi. Buno si buvunaanyizibwa abo okusaawa amalwaliro naye buvunaanyizibwa abo okugakaayanira. Era mu gakaayanira twakkaanya nti mujja gagobereranga mugobere ssente z'omwomusolo n'okulaba nga zikoze ekyo kyennyini. Zino si za muwa musolo zino zo era tukwebaza. Kati so n'ebigambo ebyo tubadde na bingi ebyokwogera basebo ne bannyabo naye kakasa bangi kumwe mwategedde nti mwannyinaffe Honorable Shamim Malende yafiiriddwa kitaawe era gye twagala okugenda okumulekerako era mujja kunzikiriza n'omubaka wammwe engeri gye twanyiridde ffenna tugende naye. Tukwesiga nnyo tuyimirira naawe era n'abantu b'ekawempe seetaaga bajjukiza. Ab'ekawempe twabalimba temubiraba kyokka tannasimbula kati olwo bw'anaasimbula lwaki sikomyawo ebigambo byange.
kankome wano n'ebigambo byange mbebaze nnyo baganda bange sifunanga mukisa kudde eno bebaza otulondera Nalukoola sifunanga mukisa kujja abantu b'Ekawempe kubebaza kugumira kutiisibwa kugumira tiyakaasi kugumira makomera sifunanga mukisa era mu kitwale tisinaba bebaza naye Katonda baana bakkiriza tujja kudda mu ngeri y'amaanyi tubalaga okusima kwaffe naye in the meantime katubasabe muleme kuva ku mulamwa mwongere okutwesiga mwongere okwesiga NUP mwongere n'okwesiga abakulembeze bwe tuba tubasindikidde tukulaakulanye Kawempe Kampala ne Uganda yonna okutwalizaamu nga tubifuna mwebale nnyo kumpuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kama wanga tonagenda munnange eyo kyempitira bampa ebintu byo taata njagadde mbireete mu lwatu ng'ate sinabizingeko olaba nasanga omuvubuka labayo bwe yakusiiga nga olowooleza eggwanga kanabyako mukama wange olaba omuvubuka nga yasiiga kano okalaba oba yalengera atya liri erikumbi lyerikaamu liddido mukama wange olaba omuvubuka omulala mpuumulu omutegeera oyo gwe yasiiga mukama wange olaba eyo gye nabadde bampadde oba mulimu nsujju kakati olaba mukama wange bwe nagenda eyo ku nnyanja ekiyindi nali mperekeddeko oli ng'afunye ekijuujulu mukuwayira naye abavubi baayo ne bagamba nti batera okulaba amawanga nga galina amagye ag'empingu kati nsebo ne bampa ndeete enkasi eno nti NUP etandikireko mu kuzimba ejje ery'empingu noza baana bawali. Thank you so much for being with us. We just said now we are just now leaving kugenda kademano kila nibye bugerere wali okuziika kwa mukadde waffe Ali Ahmed Malende taata w'omubaka wa Kampala. Kale bane tuyanziza president